Kuimbira munakaimba mabenge Ndaulina nakabina kanene kanene Imbira munakawe Awe bisinege Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo o subscribinge o likinge ateera o sharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obakoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Kwano wetogere kwagala chesaba togere mwekofumu wabike kwagala seno samo nawe yonze sijikula alikukwata kafonte nekungala kwepikile mbele karuwe mama muhamu nekungala kiyambale kete kuwaga kwagala alenda mpito kukubira kumatito Nikumane tunyama
no kumwake yamukaba musirike nasimo bayaziselwa kuhana mwamotekera kinte mumbebe yuzu kwagala nabatulire bakimanye tinga wendi agala tonaba ocampa omukwano wekime kwagala ongera nakukumanike kwagala amajamuna kwa unapichi Mzungu nitakuane bali baloza kabadiko temitoji bagamba let you go naji bagamba let you go sebe wangonza gonda sibatigo wangonza gonda sibatigo Bali balowooza kabadiko emitoji bagamba let you go naji bagamba let you go ego wamonda gonda sibatigo yo wamonda gonda sibatigo kuyimbira munakayimba mabeibe naoli nanakaminakanenekanyenye sawa akanaka kasoka kazali lengo thank you for passing into the world Hey,
gwe musango gwange oli atemye omugongo gwange katonda mukuteredde bamwegesa obukumba bonna nafuuse kamuziikawe batayiza mu nsonga zonna ekinyega nti bantegeeza bundi muganda waabwe nabaagala kubaaga ddiba lyange aliise lumonde waabwe banfudde mu kalo gwange ninga miwulanja ffene mungu bano bootabawe bamekesa enjala zaffe mbigere bawe emmere babwegere